Kati soko wandiko government yakomyewo Dr. Shama kabaka wa foreign policies ate ne mu domestic policy nayo jali okitegera wandika anti yakomyewo. Museveni yakutte Bobby Giant. Senga mu manipulation liko oyo omusajja obutiitizibwa aliko oyo. Lwaki akola ekintu ekyo wano tunula wano womala otunule wano wenyendo okunyonyola njaga otunule wano zino gundi bbiri zino. Simanyo balinkiza video tebagijjeeyo naye nino kikunyonyola okitegere wano. Ngenaku z'omwezi mwenda omwezi gwa September guno gwennyini olunaku lugenda kubeera lwakubiri omusango Museveni gwe yaloopa Joseph Kony gugenda kuwulirwa gugenda kutandika ennaku z'omwezi mwenda olunaku lwakubiri omusango guno gugenda kutandika naye munnayuganda oyinza ogamba omusango guno gwa Museveni ate ffe tufuniramu wawano tulina omusango gwaffe mu ICC mu International Criminal Court gwe twaloopa Museveni ne bakyaliibe okutta abantu ng'ennaku z'omwezi 18 byonna ebikolobero bye baakola mu 2021 twabaloopa naye omusango gwaffe guno gubadde tegusobola kupuushingibwa oba kusembeza Museveni bamubejjeeko bulijjo gye tulinda nga omusango gwa Museveni tebugunaba kukola ki tegunaba kuvaawo njagala mujjukirawo emabega Museveni abadde nga asomba abantu mbusimanyi eno famire ya Kony oba abadde nga abajjawa Kony bamwetaaga mu ICC naye nga Museveni akulaga mbu ndeese famire ya Kony njiwadde kati amnesty ogezaako okwegula ku international scene mbuno ayina ekisa mukitegera ayina ekisa naye njagala mujjukira Museveni oyo kennyini ng'ayagala okusiriwaza mbu yeefuula ye alihoole nnyo n'atwala Kony wa mu kooti kati naffe ne tuteekayo ki omusango naye by then banoonya Kony nga tebakola kiti bamulaba Ongwen ye yeewaayo mu ICC okitegera Ongwen ye yeewaayo kati Ongwen atuuka abisoma byonna ebya Museveni abiteekayo jjukira Ongwen ono baali bamusalidde ate era ne bamala ne bakola ki ne bamuzza kubanga ku fayiro ya Kony yali akola ki yali kwali kati banoonyeza Kony ebbanga lyonna nga Kony tebamulaba ne bagamba tuguwoze omusango guno in Kony's absentia tugusale senga anaakwatibwako avunaanibwe ki ebyononezo ebikole ki bimuweebwe okitegera ng'akwatiddwa naye nga mbu agali mu nkuubo Kony yattibwa ge gali mu nkuubo kati ebbanga lyonna Museveni abadde ng'akimanyi nti Kony taliiyo naye ng'agezaako okulaga nti n'abantu ba Kony gye bali mbaleese ICC nga interrogating abantu abo beebuuza bejjako obujuliza Museveni nga bateeka mu Uganda takkiriza interrogation za ICC kugenda mu nsi zino abantu bano gye bali wabula abaleeta mu Uganda n'abawa script gye balina okukola ki gye balina okutambulirako abakakase International Criminal Court oba International Community nti Kony akola ki kituufu gyali kaakati ne bagamba okay Kony atubuze omusango guno katuguwozese nga Kony takola ki taliiwo kooti yasooka n'etuula mu August ne bagamba aha kale tukikole ne bakkiriza okukozesa omuntu nga takola ki nga taliiwo kiki babala kujjawo Museveni musango gwa Museveni then bateekewo ogwaffe kaakati Museveni wabagamba nti ICC tegaba justice ate ogugwe lwaki baguwa justice wano we tuli nabagambye gamba nti a new Uganda is coming nkiddamu gamba nti a new Uganda is coming nabagamba ono fala tugenda kumulumba mu kalulu nga tacha ng'emikono gyonna misibe omusango guno mu bbanga tono bagenda kuba bagusala bateekewo ogwaffe kino tekikwewuunyisa lwaki Museveni ono yakutte birungi James birungi n'akugamba mbu James birungi ono ekyamukwasiza bomu ziri ezakuwe ku Matters Shrine ne Kaleerwe mbu connection ya James birungi kyokka ono yatomentinga zake bamusebusi naye nga naye ate yali omu kubali ku fayiro eyo bamusebusi ow'emitiana zake tomentawo bamusse okitegera ow'emitiana ye birungi owaabwe ne bakola ki ne bamukwata mbu bamusiba ekintu kino njagala ojjukire Museveni kyeyakolera nani kyeyakolera n'ono kyali gwe bayita Abel Kandiho naye ku luno tasobola kubataasa kubanga ffe tuli mu bya ddala James birungi ICC mwetaaga kyekyamukwasizza Museveni takusiriwaza nti bomu ziri never tebakusiriwaza James birungi ali ku fayiro Peter Erweru ebimu ku byamugobya maje kumumumza mazi ICC emunone essaawa yonna ne bamujja maje tebakusiriwaza okitegera tebakusiriwaza ICC no Peter Erweru birungi James bamwetaaga Museveni Kaguta kwali mutabani we Muhoozi Kainerugaba kwali so eyo ye panic eri mu Uganda wabula Museveni akwata bano bafuutu soldiers abakwata ogezaako okubika ekifaananyi n'okuinstiringa fear nakugambye fear not tugenda mu New Uganda come rain come sunshine wetulaga oshigira we just organize tudda wano Bungereza ono ye colonial master wa Uganda nkiddamu akalulu ke tugendamu ke twita protest vote
bano be bannannyiniko ono be bakatandika mu Uganda wabula America yakajja mu mwaka gwa 1962 America yakajja mu mwaka gwa 1962 olw'ensonga nti America eyina endagaano n'Ebungereza nti egenda kusharinga nga portion ku colonial states zaayo after the second world war nga America ewola Bungereza sente America we yakola ki uyagira mu mwaka gwa 1962 nga Uganda imaze okufuuka republic wabula walinga ekyali mu kingdoms America itesobola kujja kubanga ite nafuuka ki yawamu kati bamala okutuwa independence yekiwanye tuyingira American foreign policy kakati olaba ono Bungereza nga tugenda mu kalulu nga asinkanye his excellence Kyagulanyi then you know what kati chiche yacho kyagala kula chiche mu manja Bampita Sharma doctor wa police zinchidamu ebintu byonna sibimanyi ne foreign policy nzimanyi nkimanyi ti Museveni abazungu bagenda mu wutula either awaye entebe peacefully oba forcefully wekiri asalawo kati ebyo byali mu kubatiisa mu Uganda mbwakutte simanyi drill ono kola ijja jayogera ebyo byonna byakutiisa nakugambye ettulu gyasigaze eryeji ku instillinga fear tenga mbala ya Museveni tasobola kati kutta mu Uganda nogu tasobola ekyo kile mudamu na kukitya naye nabagamba nti eyo gyatusibira amakomera tulina gafuula ba battlefront ate ekirungi nti atwala n'abafuutu soja abaana abali solid yes mumuleka abasibe nabagamba Museveni alina okusiba milioni 2 ez'abanna Uganda 2 kubanga National Unity Platform erina milioni 10 ez'abalonzi 10 kati watujjako 2 n'azisiba ebagamba abali ku drill wabali ku duyiro wabasiba tusigala milioni 8 siwe kiri milioni 8 zigenda mu kalulu tukalonde tukamukube milioni 8 kuno nabagamba tujjako milioni meka 2 milioni 2 ez'abatitizi n'abakadde abatajja kusobola kukola ki kulumba falono akati tusigala milioni 6 milioni 6 Museveni ya deployinze amaje ne police mbu emitwalo 10 100,000 nakugambye abalimba toto Museveni jali na security forces 113,000 yes jalina not 30,000 emitwalo 13 jalina kakati wabanti alina 130,000 natugamba nti alese emitwalo 10 alimba kubanga abamu bali Somalia abalala bali Congo abalala bali South Sudan then nabe Uganda kakati javuddewa kale tukiriza yalese emitwalo 10 tukiriza nakugamba fe na Uganda tuli emitwalo tuli milioni 6 ezigenda okujja koyo fala kati emitwalo 10 tubera kadde kamwe akabana Uganda akeye ku street emitwalo 10 kitegeeza omusirikale omu alina containing abantu 10 omusirikale omu ngalese emitwalo gye 10 kitegeeza omusirikale omu tasobola kumalako n'abantu 10 tasobola okitegere ekintu ekyo naye tuli obukadde 6 kitegeeza nti omusirikale omu alina okulwanagana n'abantu 6 omusirikale omu so muna Uganda totitira Museveni totya tugenda mu protest vote ate nkuwulira eje emitwalo 6 tegina gye kisobola kukola wadde okuba bana Uganda 10 nga international community tenamu utula nkugambye akaluke tugendamu kaba democrats ono gwenjogerako Bungereza gwenjogerako bulijjo byajja ne yekyanga ne bachalibe balukwagoye nga abasiri wazamu na akalulu ako simanyi Museveni tavaako na kalulu tugenda kulaba kuluno ogenda kuvaako boy na akalulu naye nakugamba esawa en option Museveni jalina ate abatuusimwe kimwandi bademokola leave power peacefully mkidamu avenue ya dialogue webe ekyaliwo mutentebe mirembe ekijja imwe kati Museveni wabanga akozesa police eno najjako banne ye lwaki alowooza nti police eno tekola oba yakoma kuyiye muna Uganda tugenda mu kalulu bagita protest vote whereby democracy and human rights meet bagita foreign policy nkidamu revolution eri 100% foreign policy so mobilize byakwata banna Uganda mumuleke mutunule ekyali e Mozambique amakomera gonna gamenyebwa Museveni talina deployment esobola kuma banna Uganda makomera tagirina nga banna Uganda basazeewo ti olunaku olwaliro tufuluma tagirina ebyo nabyo najjawo byakutiisa nabagamba weyagala okakasa nti international community eri mu kino ekintu ekyo mukirabyo his excellence Kyagulanyi on a prime minister this is the top office ya Bungereza eno top zezimu ku top office kati wanodda ku king okitegere ekintu ekyo on a prime minister on a president wa Bungereza atwala Commonwealth states okitegere ekintu ekyo yatwala Commonwealth states so wakati nga azunga n'abachina watiisa n'amajege mbwa akwata bafuutu soja abantu abagenda okwekalakasa Museveni ate kankubuli sibe bafuutu soja okujjako ng'oli mu ssiro bafuutu soja sibe bagenda okwekalakasa abantu abatambulira ku nguudo embi abantu bemubyeko ettaka lyabwe abantu bemutidde abaabwe bagenda okwekalakasa wala inkulayirya si bafuutu soja okwata babwere nti just muli basiriwa in a dead system okiga toyina intelligence emala ewa Gaddafi abali bekalakasa bava Bengazi
omwana yava yiri eri